kakati bwe babaleese mu kkooti era yabadde nno bakawempe gye babaleete nnyo. Omukulu n'akawangamula n'agamba ffe emisango gye tubalanga Chairman Nyanzi tusobola omuleeta n'abawako n'obujulizi. Ensonga n'etabuka. Ne Chairman yawa waneeno official statement yavayo sebo n'akola ekiwandiiko kanjiyitemu kipayopayo nja kunnyonnyolako ebyangu. Clarification on the claims by the state prosecutors in the Kanyanya court. Kitegeeza yali state prosecutors bali ba state prosecutors then mu kkooti y'e Kanyanya. Okitegedde? Bali mu kkooti y'e Kanyanya. My attention has been drawn to the malicious claims by the state prosecutors that I am one of their witnesses in the ongoing politically motivated harassment and persecution of our comrades at Kanyanya on the basis of a false claim that they participated in unlawful military drilling. Nti neesanze nga mpaayirizibwa ba prosecutors ba government ba state mbu ndi omu ku bajulizi abo basinga okuva amakulu awo. Omanyi ba prosecutors ba government ng'ate bagamba nti omu ku bajulizi baffe ye mukulu wa Bobi Wine gwe mumanyi nga Chairman Nyanzi akulira Kkunga y'omu ku be tulinanga abajulizi ababalumika ku misango gino gye mwazi. Timwali mwetaba mu kuyeekera oba ye mudduyiro wa kinnamagye ekitegeeza nti muli ggye. Omanyi kino ekimba kyaziza Bafana nti tuli magye mwali mukola ebikola by'amagye ekitegeeza nti muli magye naye omu ku bakakasa nti muli magye. Chairman Nyanzi, I would like to state from the onset I have never recorded any statement before any authority regarding this matter. I was equally abducted, held incommunicado, tortured, and eventually dumped on the street on the basis of similar malicious charges. Njagala kukiwandiika ne peni ya bbulu nga tekisiimuuka buli muntu akijjukirenga nti soogerangako kintu kyonna